Abooluganda Mukama mulungi. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Mukama mulungi waaw. Nze okusookera ddala njagala okwebaza Katonda olw'olugendo olulungi, olugendo olulimu ebibala. Olubaddemu ensozi, ebikko, byonna n'ebidiba na buli kintu. Netuba nga tutuuse wano myaka mingi. Nja kusooka n'ekigambo ekigamba ennaku zino nkuyita honorable, naye kasooke nkuyite bye tweyita musajja kulikayo. Muyita musajja nampita kakofiira naye ennaku zino bwe tukuze ne tutandika kati yakyusizza muyita honorable nampita mukungu. Emyaka mingiko okuva 1993 1993 nze sibba myaka sibba history. Olunaku olwo twasinkana ne munnange oyo Geoffrey Butaya ng'asomera Kololo High, ensomera Kampala Secondary. Nga tuyingira mu kibiina kya mukama waffe eyatufaako amangu ennyo, abamukumbwe muyinza okuba temumumanyi, baali bamuyita Umaru Katumba. Baayita bamwegattako, yali naye asomera Kololo Umaru Katumba. Kati bwe bayita ng'ayimba ennyimba awo yavamu ebonzi ne bayita abamwegattako, ffe twajja. Twali bangi nnyo ndowooza oba twalinga 1000. Baali basinganamu 1000 ku Pride Theatre awo nga tuzze okwegattako Emitos Band. Kale nno nga ku olwo baali banoonyaako bannamukisa 1000 ku bantu abasobola 1000. Ku bannamukisa 10 nalimu ne Geoffrey Butaya yalimu. Twali mwana buto ddala nga tukyali 14. Awe ngambira nti nalina emyaka 16. That was the day. Ne tuyitamu naye ate ng'ekyewuunyisa ate ng'era mukama waffe ekyo 10 si kyayagala. Nga mu 10 ekyo baagalamu nga 3 mu bameka oba 2 mu bameka. Kati nga waliwo akakungunta akazibu ennyo. Rehearsals twazikoleranga Nile Theatre awo, White Nile yalinga katwawo bakati waliwo kibagijjawo somewhere there. Nga maaso ga Musa Bode, abamanyi Musa Bode nga wetubeera wetukolera rehearsals. Kati nze ne munnange twafuna obuzibu nga ffe tuli bayimbi, ate ekibiina kirina omuyimbi waakyo okusinga ennyo nga tebaagala nnyo bayimbi wadde twayitamu. Baagala nnyo abazinyi b'amazina n'abazannyi baaki bakatemba. Wenyimbira ne ngamba nagobwako mu kibiina nga Sekamate ye star. Sekamate yali muzinyi nnyo w'amazina ate nga muzannyi nnyo waaki. Yali atusinga nnyo omugaso then nnyo. Mu butuufu nga tasobola kuyimirira waali era nga bwajjaffe be twegomba ffe be twajjanga nga tubeera eri emabega eri. Kati bano nga bebabeera okumpimpi wano. Kale okusala olugero lwonna olwo okulusala nze saamalako akakungunta akaakaawo ku White Nile. Kubanga wajjanga enkeera buli lunaku baagobanga nga bw'otambuza embaliga ziggobya, bw'otunula obubi kikugobya, bw'oseka obubi kikugobya, bw'ogaayo obubi ekya kikola ki. Kakati twafulumanga lw'ofulumye nga lw'obala, bw'okomawo ng'osanga lisiti ku mulyango bw'otalabako linnya lyo ng'omanya gwe kaaweddemu nga kakola ki, nga kaggwamu. Naye twatwazaako naye lumu akange kaggwamu. Olwo nga twali mu meeting ate nze tebanninda na lisiti, bannyimiriza mu lukiiko wennyini. Ne baŋŋamba bwe baamala okulaga gwe misaaki yimirira. Kakati misaaki bannange takyagenda tadda kuddamu kuba naffe, ava wala mutonnya ajja tuleetera ebizibu. Ne bangoba olwekyo naye nga tekyali ekyo munnange yakimanya ebyo tetujja bijjayo byaffe. Byogere muntu bwakula abawo byasengejja. So awo ze nenkola ki nenfuluma munnange n'asigalayo. Kakati munnange naye akasengejja akaddako byakolayo ndooza kyonga bbiri. Eyo lunaku lumu
ekikyo kye yakola nja kyogera ekyamugobyamu emitoozi baba bali jinja ebyo bagenza okukola show kati nga waliwo ku bakama baffe mukambwe ng'acunya sijja mwogera ng'acunya n'acunya kati mwami Lutaaya aba ali mu kinaabiro eri anaaba ng'alina gwali naye bageya nga naye gwe bageya atazzi ali awo afuka awulira mwana kasajja keefudde akazibwe kasajja ako mwana oluka kuba kikonde nalere kumba omusajja akola ki omukulu bamugobera mu kinaabiro n'omuganda nawe tokola ki kale history waffe eyo jazaakola ki jajjava bingi nnyo bwe tutuula kunyumyawo bakatabo kangi kyova olaba ne bwe twafunira obutakkaanya abambuuzanga nabagambanga we have a lot to share with Geoffrey Lutaaya sijja kwogera bintu bijja kudda ku record nga buli kiseera babireeta gyendi tuyinanga bwe nembagera nagambanga nnyo nti mba neesiruwaza bwe ŋŋamba nti entuuyo zange temuli za Geoffrey Lutaaya the same thing naye aba yeebuzaabuzizza nnyo bw'agamba nti entuuyo ze temuli ntuuyo zange abaana be be bange abange be babe tuyise wala tuzze ne tutuuka we tutuuse kyova nga ntuuse ne ŋŋamba nti nno Mukama mulungi Geoffrey oyo twakula naye alina ekyenjawulo alina ebintu bibiri musajja atekinga risiki baffe waliwo we twatyanga okulumba n'akola ki n'alumba n'omugambe awo tunaayitawo ogenda okulanga mukoze eki nga muyiseewo omusajja oyo nga talemererwa tabulirirwa option twatambulanga n'otuuka ng'olaba mulinga abaweddeeyo ogenda okulanga afunye eki option eddako nga muyiiya nnyo ng'ate waliwo lwe twatufunanga waliwo muzikira lwe twafuna obuzibu nga abantu baagala kulwana abawagizi balwana nga lwe batandikira okulwana gundi tazze baagala kuba byuma babyokye bakole biki kati oba amagezi yagajja wanaga amumanyi kati ekyo tulina okukola oli kamanda akulembedde olutalo gwe tuba tuyita yaleeta ekyo ng'abakulembera entalo okutukuba nga mumuyitayo nga mumuwa akasente yaddayo n'agamba mukakana abasajja tebalina buzibu mukakana abasajja tebalina buzibu kwega yalinanga ebintu byakola ne muyitawo n'ogamba waawo wano ate tuyiseewo tutya kale no Geoffrey Lutaaya nkwebaza olw'amagezi ago ge wabanga nago ag'enjawulo okutusookayo ekirala nga musajja wa mukisa musobola okuba mutambula nga muli baavu obwavu bubaluma n'asamba ekipapula ne kivaamu ssente kwega ebintu bye nga byebuziruka kakati musajja akikoze atya nga kuwadde olowooza okikoze beta ate ye naaba nga takozesezza n'amaanyi mangi naye ekintu kye ne kikola ki ne kivaamu ekirala kye mwebaza nti mwebaza omutima ogwa Sseruganda twabanga ne competition naye ng'eri healthy ayingira studio n'akuba endongo oga sajja nga tutwala kaguddeeyo naawe n'olumba n'ogenda mu dream studio noga yawe sajja atutwala atuli bubi naawe n'oleeta oba oli awo ng'azzeeyo akoze eki kati competition eyo ffe yatuyamba si ffe bayimbi abasinga amaloboozi agasinga okubeera amalungi naye olw'okuba tulina twasinkana nga tuli baana bato ne tubeera ab'omukwano ate ne tufuna competition eri healthy ensonga lwaki olaba twayombanga naye ne tusigala nga tukola ki nga tutambula nga tubeerawo for a long time nze nkigamba nnyo abantu nga bambuuza ku Eagles Production ngamba yes I admit tekyaliwo naye ngamba nti mu history wa Uganda ye group ekyasinza okuwangaala ng'abaana bato ne bakula ne bafuuka bataata ne bafuuka ba husbands nga bakyali wamu mu Uganda tekiriiyo waliwo bandi esinza okuwangaala bagiyita Afrigo Band era tugiwa ekitiibwa era ewangaala era mwami Moses Matovu gwe tusinza okutunuulira tumwagala nnyo ffenna naye yavaamuko groups eziwera 7 mwavaamuko Wakawaka Band mwavaamuko Badindazi mwavaamuko New Amigo Wawawa ne muvaamu mwalimu Jeff Sewava Senkebitone Senkebejje bakalanzi bonna nga buli omu akola ki kati awo Eagles Production weerira kali nti ate baamalanga bonna nga ataliimu yafa bufi munnaffe Fred Maiso awo mulemirembe so ebyafaayo bya Uganda biri kyogera abaana batandika nga bato ne bakula ne bakaddiwa nga bali wamu weewaawo twayawukana
mu mirimu olw'okuba ebyetaago byakyuka nze nkigamba nnyo abantu mujja kunsonyiwa okubaawo show ya Geoffrey Rutaya kati ate Geoffrey Rutaya bwe soogera oba ondyaza amaanya so n'olwekyo bw'otunuulira omukululo gwaffe gye guvudde ne we tutuuse kino Geoffrey Rutaya kikugwana weebale kuddamu mulanga gwange we nali ku Serena nayogera ne ŋŋamba tukisobola era nakoowola linnya lyo kuba okuva nga tuli bato kye wasobolanga nakisobolanga kye nasobolanga wakisobolanga era bwe bambuuza nti ani asobola okuddamu okukola ekintu kino nasooka linnyayo Honorable weebale respectinga kigambo kyange n'oteekawo show bwe nakiwulidde nze Valentine ntera okwebuzaabuza naye ku luno buli ankubira ku Valentine sirina show ndala yonna era nkirangirira mu kamera wano sirina wendi ku Valentine okujjako ku Sheraton Gardens ne Sherry London yali ya Valentine nga 14 Richmond ne mugamba sijja kusobola nina okubeerawo ku Sheraton Rutaya ne bwe naatuula butuuzi sijja kusobola baleka bagyongerayo nga 22 so n'olwekyo mbasaba mwenna abawagizi aba music wa phone mujje with Geoffrey Rutaya you won't be disappointed I'm very sure amanyi asobola bulungi nnyo tewali kye mugenda kufuna mu kizibu kanjira nkomaawo kubanga ebyaffe tebiggwa malojja naye nkwagaliza shennungi Honorable Geoffrey Rutaya mukama atuwa olunaku olulungi olutaliimu nkuba atuwa ebyo byonna bye twagala bye tuyayanira ku mitima wadde tetusobodde kubyogera ku lunaku olwo amen.